Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tagenda kubanga asimbula Abaganda emisinde olunaku olw'enkya mu lubiri e Mengo. Nkiddamu, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tagenda kusimbula misinde ekigenda okubeerawo olunaku olw'enkya egy'amazaalibwa ge nga bwe kibadde kitegekeddwa nti bwakusimbula wali mu lubiri e Mengo. Akigambibwa nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi akyali wali mu bamagulu meeru gyakulungudde ebbanga eriwerako, era okusinziira ku bbaluwa eteereddwayo olunaku olwaleero, Obuganda nga kw'ossa ne Katikiro wa Buganda atuuzizza olukiiko lwa bannamawulire oba luwandiise olukuŋŋaana lwa bannamawulire okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alonda Nnaalinnya asimbule Abaganda emisinde olunaku olw'enkya. Ngenda kuba nkuwa ebbaluwa eno ewandiikiddwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi empologoma ya Buganda nti tagenda kubanga abasimbula emisinde nga bwe kibadde kitera okubanga kibaawo. Nsonga ki? Sooka owulirize ebbaluwa eno n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tutemeeteme ensonga zino step ku step. Tolina kubanga awosubwa bye ngenda okubanga nkugamba maaso ku kaawo. Byama bingi nnyo ebivuddeyo ebiriwo wakati wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ne Katikiro Charles Peter Mayiga nga kw'ossa n'abakungu abali e Mengo n'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Kasooke tufune obubaka buno obubadde mu bbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka gy'asindikidde Obuganda n'oluvannyuma nkomewo tutemeeteme ensonga zino. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'aweereza Nnaalinnya Lubega Agnes Nnaabaloga amukiikirire mu kusimbula emisinde gy'amazaalibwa ge enkya mu lubiri e Mengo. Ng'alangirira okusiima kwa Beene kuno mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku Bulange, Katikkiro agambye nti nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be abaali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Bw'atyo n'atasobola kudda mu budde, so ng'olunaku olw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamalirizza okulondoola ensonga ez'obujjanjabi. Kamalabyonna ategeezezza nti yayogeddeko n'omuteregga nga musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo omuli Pulezidenti Museveni, Sipiika wa Paalamenti Anita Among n'ababaka ba Paalamenti ab'oludda oluvuganya gavumenti abakulemberwamu Honorable Joel Ssennyonyi, abakulembeze b'eddiini omuli Kalidinaali Emmanuel Wamala, Supreme Mufti Galabuzi, Babishopu n'abalala. Okusinziira ku Katikiro Charles Peter Mayiga, Ssaabasajja Kabaka alina essuubi ddene nti tusobola okuwangula olutabaalo olw'okugoba Mukenenya. Maasomoogi akoowodde abantu bonna badduke olunaku lw'enkya n'ekiruubirirwa eky'okufuna obuwanguzi mu lutalo lw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Obwo nno bwe bubadde obubaka obuteereddwa ku mutimbagano gwa Buganda, era nga olunaku olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'ategeeza nga Kabaka waakyali ebweru w'eggwanga nti akyalaba abasawo be, era okusinziira ku ebyo atagenda kubanga asimbula tagenda kubanga asobola kusimbula mwenna babadde beesunze okubanga balaba ku omuteregga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Ssaabasajja Kabaka, era nga akyali Bulaaya mu kufuna obujjanjabi. Wabula kino kikuyigiriza ki? Oboolyawo Ssaabasajja Kabaka yagoba dda nga bibadde biyitiŋŋana ku mitimbagano anti Ssaabasajja Kabaka ekyamazima embeera yo gy'alimu tateredde n'ebiri e Bulange Mengo tabimanyiiko, era Katikkiro Charles Peter Mayiga of course byonna yabimanyi era kwe bitambulira. Wabula ffenna tusinziire gye tusinziira okubanga atwagaliza Kabaka waffe amazaalibwa amalungi, era tusobole okubanga atumuyozaayoza nate
okutulaga ekkubo, wabula twebaze nnyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatulaga omumuli. Twebaze ne ba soldiers ab'enkyukakyuka omuli muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye asinzira yonna gy'asinzirira okuba nga atutuusaako ebiri mu Bulange Mengo, kubanga singa siye of course tetwalitegedde embeera ki Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda embeera gy'erimu. Jjukira nti yavaayo n'atabukira Obuganda ne Katikiro nti aveeyo annyonnyole ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti yali amaze ebbanga ddene nnyo nga talabikako eri Obuganda, era bwe yavaayo mwamulaba bulungi nnyo ng'ekyamazima embeera gy'abaddemu si nnungi, wabula okusinziira ku bigambo bya Katikkiro yavaayo n'ategeeza nti Kabaka naye muntu alwala, era bw'atyo bwe yategeeza eggwanga ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. So n'olw'ensonga eyo abanaagenda mu misinde egya Ssaabasajja Kabaka tubagaliza ekisinga of course mugende mutukiikirire kubanga ffe tusobola kuba awatali Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Tuli mulinda lwalidda tulidduka ebyaffe, era mwenna abanaagenda kama abakuume abakulembere mubeere bulungi mweraba, naye nga twebereremu kubanga ffenna twetaaga okuba nga tutuuka mu Uganda empya ng'okuyayana kwaffe we kuli. Kale omupya nsabye subscribing liking osobole okuba nga ofuna okwata kadaako n'osobola okuba nga ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda.